Kitafoli wa kisa kingi gwatulese mu maaso go nate okusinza n'okutendereza mu by'okuyiga bino. Nga tuli mu maaso go tusaba Mwoyo Omutukuvu omulungamyafu omukulu atuyigirize. Era mu ngeri y'enjawulo byonna ebinaayigirizibwa biteeketeeka obulamu bwaffe olw'okusikira obulamu obutaggwaawo wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kwota yaffe eno tutunuulira ekitabo ekya Zabbuli. Era tukoze bulungi nnyo tugenda ku kyokuyiga namba 2 ekyasooka twatunuulira engeri y'okusoma mu Zabbuli. Kaakano tugenda kuyiga era n'okubaganya ebirowoozo okulaba ekyokuyiga nga kiriko omutwe ogugamba nti tuyigirize okusaba. Bwe mwabadde muyiga mwatunuulidde mutya ebyokuyiga bino nga tutandika twetaaga okuyigirizibwa okusaba. Twetaaga okuyigirizibwa kubanga ne bwe tumala okuyigirizibwa tusigala tetumanyi kusaba bulungi. Okusinziira ku Baluumi 8 nga nti Omwoyo Omutukuvu yawuliriza bye tubujjabujjana nabyo n'alungamira Mukama Katonda n'ajjamu n'olwekyo twetaaga okuyigirizibwa naye ng'ennyanjula kuyigirizibwa okusabira mu Zabbuli. Wiiki ewedde twayiga nga bawandiisi b'endagaano empya bangi ba Pawulo, Yesu, Peetero nga batukubiriza okunyumya, okusaba n'okuyimba Zabbuli. Kakati okusaba kuno okwa Zabbuli empandiike kuliko ekibuuzo kye tugenda okudisikasinga mu lesoni ya leero. Abalina lesoni ffenna ku lunaku olwa Friday tulinako ekibuuzo kinjagala okukozesa ekigamba nti okusaba kwa ngeri 2. Waliwo abamu abagenda okusaba nga okusaba bakuwandiise oba bakuwandiika dda kuli mu bitabo. Bwe batuuka essaawa ey'okusaba bajjayo buli kitabo ne bagijjayo essaala gundi. Agikulembera ayinza okubeera omu, abalala ne bagenda nga basoma ebiddirira. Kikiri mu makanisa agawerako. Mu kanisa yaffe ya Seventh Adventist tekiriimu nnyo. Ffe tukkiririza mu muntu asituka n'asabanga bw'alungamiziddwa, n'asabanga ebiba mu mutima gwe bibiri. Naye ekibuuzo kigambye, why is spontaneous unguided prayer not the only way to pray? Ffe abasaba ensaba eyo tulowooza nti ensaba yokka entuufu okusaba. Eno ey'okusoma ebisome okuddamu bitontome. Lesoni egamba nti musomenga mu Zabbuli, musabenga mu Zabbuli. Zabbuli mpandiike. Tubadde tusoma ebitontome. Osoma otya mu Zabbuli empandiike n'osigala ng'osabye bulungi? Okusoma Zabbuli empandiike kigasa kitya obulamu bwange obw'omwoyo? Lesoni yaffe ya leero. Tugenda bikula Bayibuli zaffe mu Luka essula 11 olunya olusooka paka ku Lwokuna. Lwali lumu Yesu yali mu kifo ekimu ng'asinza Katonda. Bwe yamaliriza omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti, Mukama waffe, naawe tuyigirize okusinza Katonda
nga Yohana bwe yayigiriza abayigirizwa be. Yesu n'abagamba nti bwe mbanga musinza Katonda mugambanga nti Kitaffe erinnya lyo lyatulwe nga bwe liri ettukuvu, obwakabaka bujje otuwe buli lunaku emmere gye twetaaga, era otusonyiwe ebibi byaffe kubanga naffe tusonyiwa buli akola ebitulumya, era totuleka kukemebwa. Yanza mukadde Kiwanuka. Tulinayo bannaffe abamu abagamba nti okwogera ne Mukama yeyo ssaala yokka gye tulina okukozesa, era yokka gye bakola ki gye basaba. Mukyala Kabiito, kikyamu ekiri mu ndowooza eyo y'okugamba nti eno essaala yokka gye tulina okwogera oba okusaba nga twogera ne Mukama Katonda? Essaala nnungi kubanga yatuyigirizibwa Mukama waffe, naye si essaala yokka gye tulina okukozesa nga tusaba. Mu katabo akamu bakayita Steps to Christ, omuwandiisi atuyigiriza ku kusaba n'agamba nti okusaba kwe kunyumya ne Katonda, kwe kwogera ne Katonda ng'anyumya ne mukwano gwo. Bwe mba nyumiza mukwano gwange, mubuulira ku binsomoozezza, mubuulira ku binsanyusizza, mubuulira ku buzito obuntuddemu n'ebyo byenjagala tugabanireko awamu naye. Bwe ndimitinga okusaba kwange ku ssala ya Mukama waffe yokka, wano baga nti tuwe emmere yaffe eya leero. Nnyinza okuba nga kwolwo Mukama yambedde emmere n'enkola ntya n'engifuna, naye ng'essaawa zino abaana balwadde, kyenina okumutegeeza mu ssaala. Kati kwe kuba nti neetaaga nange okusaba ebirala nga seeno yokka gye neesibyeko ku makya mutuntu n'akawungeezi mande paka ku mande. Mbufunzi alinga atuwe modo oba ekyokulabirako. Yes. Ti oba otandise okusaba sooka nakwebaza, then osabe by'oyagala Katonda era omalirize n'okukola ki? N'okutendereza oba n'okwebaza. Nga tugenda mu maaso twagala tulabe engeri gye tukozesa Zabbuli zino mu kusaba. Lesoni yayita twalaba nti Zabbuli za bika bingi. Mulimu ez'okusinza, ez'okutendereza, ez'ebyafaayo. Naye nga nja kutandikira wa Musumba Kakembo. Bwe mba ngenda okusaba nga ngenda kukozesa Zabbuli, kiki kyensaanidde okusooka okukolera ddala? Zabbuli ziri 15. Yes, sir. Sabbiiti ewedde twazaawulamu, twalaba nti zaawulamu ebika 5. Endala ziyimbibwa mu ssanyu, endala zisomerwa mu nnaku, endala ziri ku bakabaka, endala nga sinnaba kulondawo gye ngenda kusaba, okusinziira ku kinnuma ku ssaawa eno, okusinziira ku kyenetaaga ku ssaawa eno, kwenja okusinziira nonde Zabbuli etuukira ku mbeera yange. Era ekyomukisa omulungi abalina lesoni bonna, nsuubira enemi z'Oluganda bakiraddemu mu Nyanjula, bazitwawuliddemu Zabbuli gundi ne gundi ne gundi ne gundi egw'omu kiti gundi. Ako katerekere ddala obeere nako bulungi. Nja kusaba mukadde Kiwanuka otusomereko katono ku kitundu ekyo ekya Sande ekitulaga engeri gye tulina okusoma mu Zabbuli. Naga nti okusookera ddala soma Zabbuli ng'ogifumiitirizaako akatonotono mu ngeri ennyangu yangu, oluvannyuma osabe. Okufumiitiriza ku Zabbuli eyo kutwaliramu okugirowoolerezaako ddala mu ngeri ez'enjawulo, engeri omuwandiisi waayo bw'ayogera ku Katonda era n'ensonga z'okusaba okwo. Lowooza ku ngeri embeera ye
embeera yo gyekwataganamu n'ey'omuwandiisi wa zabbuli eyo, era na butya zabbuli eyo gyeyinza okukuyamba ng'oyita mu mbeera eyo. Ojja kwewuunya emirundi mingi bw'oneesanga ng'osobola bulungi okukwatagana naawe w'onooba osomye. Tweyanza mukadde Kiwanuka. Mu bufunze sijjogerako bwogezi naye njogere nga nfumiitiriza. Bwe ngamba nti Mukama ye musumba wange nga ng'obusumba bwonna mbutwaliramu angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto nga kyonna nkifumiitirizaako nga sibyogerako bwogezi. Lowooza lwaki yagiwandiika ng'ogirowoozaako, lwaki yawandiikibwa, enkolako ki nanze? Kyala Kabira. Sebeera batongeddeko nti nga tukozesa zabbuli zino mu kusaba, tusabe Katonda ateeke ekigambo kye mu mitima gyaffe. Twegerayo ku kitundu ekirala kya Mande. Twegamba sebo okwongerako akatono okufaananako n'essaala ya Mukama waffe. Essaala ya Mukama waffe tulina we twagituusa. Ng'omuntu wayimirira ku kintu nagane kakati tuddemu essaala ya Mukama waffe. Olwoka owulira Kitaffe mu ggulu, nyetukuzibwe bwakabaka bwe bujje, byakakolebwe mu nsi. Amiina. Ne mugimaliriza mugisabye, mugisomye. Eri abamu okwo kwe kusaba. Naye nga talina kyofunyeemu, talina kyekoze ku bulwadde bunuma. N'okufaanako ne zabbuli, oyinza okukwatayo zabbuli emu awo n'ogenda ogiwalabula n'oviiramu awo. Tweyanza musumba Kakembo. Tugenda kweyongerayo ku zabbuli eya Namwenya olunya olusooka paka ku lwokusatu. Zabbuli 44 olusooka lwagambye nti, ayi Mukama, bajjajjaffe baatunyumiza ne twewulirira n'agaffe ebyewuunyo bye wakola edda mu biro byabwe. Wagoba mu nsi ab'amawanga amalala, owe bano bwe banaabeeranga. Wabonyaabonyanga abantu bali bano n'obawa nnyo eddembe. Bajjajjaffe baawangula ensi eyo nga tebalwanyisizza kitala, baawangula olutalo newankubadde nga tebaali b'amaanyi, gaali maanyigo na buyinza bwo, n'okukakasa nti oli nabo ebyabalaga okwagala kwo. Olwokuna n'osooka okomaawo nyiri esatu ezo mukadde Kiwanuka z'otusomedde, kiki abantu bano kye boogera ku Katonda kye bamumanyiiko? Bamwogerako nti muyambi wa buyinza, alina obusobozi. Muyambi wa buyinza ate alina n'obusobozi bwonna obusobola okubakolera kyonna kye bakola kye beetaaga. Era bajuliza ssebo nti okusinziira ku byafaayo bajjajjaabwe yabakoleranga ebya Ettendo, yabawanguzanga entalo. Tugende ku lw'omwenda paka 13 tulabe kati kiki ekiriwo saawa zino olwa Namwenya. Naye kaakano tusudde muguluka, otulese ne tuwangulwa, tokyatabalira wamu Nigeria ffe. Watuleka tudduka abalabe baffe ne banyaga n'ebyaffe. Watuwaayo tuttibwe ng'endiga n'otusaasaanya mu mawanga. Watunda abantu bo omuwendo omutono ogutalese magoba. Okkiriza baliraanwa baffe batuvume, abatwetoolodde batunyoome baseke. Otulese okugayibwa ab'amawanga amalala batunyenyeza mitwe mu bunyoomi.
Suba Kakembo. Kiki kyetulabawo awo ekitafaanagana kyetusomye mu nnyiriri esatu ezisooka byakolera bajjajja baabwe n'abalonula n'abalwanirira n'abagabula ensinga tebalwanye si byakoledde bano omuwandiisi wa zabbuli eno akaayana tife otulese balabe batukuba otutunda ne bwotutunda tewatugyamu kanene bakaayana ti mukama yabavaako katusoke tweyongereyo 18 paka 23 wennyini tetukuvangako ffe tetujeemeranga biragiro byo naye gwe watusuula awali emisege n'otuleka mu kizikiza ekizibu singa twerabidde Katonda waffe ne tugezaako okusinza omulala tewandikirabye ekyo Katonda amanye ebikisibwa mu mutima olunaku lwonna tuli mu kabi kakuttibwa ku lulwo tubalibwanga endiga ez'okuttibwa zuukuka lwaki weebakaayi Mukama golokoka totusuula nnaku zonna lwaki otwekweka n'otulabika lwaki ffe abalumwa era ababonaabona otwerabira twekubye mu nfuufu tugudde mu ttaka wansi jangu otuyambe otuwonye olw'ekisaakyo tweyanziza njala kabiri okusinziira ku muwandiisi ono wa Zabbuli omusango agusalira ani okusinziira ku wetusomesebwa omusango agusalira Katonda mutuufu amugamba nti abeekwese amwebasiza n'otulo Suba Kakembo mutuufu ogusalira Katonda ddala yeebase ye waba teyeebase akola ki si mutuufu naye nga ono bwagambye nti mu buntu mu kulaba kwe byamanyi ebiri mu buwandiike bye yakolera bajjajjaabwe takyabikola naye Katonda tayinza kwebaka kyeneewuunya nti mu kitundu ekiddako y'omu amuyita ajja abayambe mangu bumala okugamba nti yeebase ate kati anajja kyabudde amugamba azuukuke zuukuka situuko gy'otuyambe sebo Mukama teyeebaka tasobola kwebaka nolwekyo ono si mutuufu kugamba embeera ez'obuntu n'ebitubeerako bituleetera okulowooza nti Katonda yeebase nti era tafaayo ku mbeera zaffe ekitali kituufu kwa Katonda essaawa yonna atunuulidde ffe era afaayo ku lwaffe naye olw'okubanga ffe mu buntu waliwo we tulowooleza ntugamba nti wano yandibadde ankoledde kino wano yandibadde ku kino kyandibadde wano nandibadde mpiseewo ku lulwe kubanga ye gwe nsinza kati ne tubeera awo nga tulowooza nti yeebase omusajja ono mutuufu mu ngeri emu naye mu buntu mpozi n'ekirala nti Katonda bwe tumusaba addamu okusaba kwaffe naye addamu engeri 3 ayinza okugamba nti ye kyensabye nenkifuna asobola okugamba nti nedda ne sikifuna oba asobola okugamba nti lindako lwakuba ekyennaku nti nze nja kutegeera nnyo ekya ye ekyalindako nedda sijja kukola ki kubitegeera naye nga mu kuddamu okwo kwonna buli kimu akiddamu ku lwa bulungi bwange
Sebo nina akabuuzo. Yes sir. Akabuuzo kaya kagamba nti waliwo n'omukufa atatuukangako mu mbeera ng'omusajja ono gye yalimu. Ebuuza Katonda, Katonda oli ludda wa? Ng'embeera gye ndimu either ya bwavu, ya nsimbi, ya bulwadde, ya misango, ya ttaka, yaki. Waliwo n'omukufa atatuukangako mu mbeera eno? Tewali. Aye mukyala Kabiito. Yes sir. Batuba twagituukamu. Bameka kufa abayinza okugamba nti okuba n'obuvumu obuga nti Katonda weebase. Katonda weebase. Zukuka. Bameka kufa basobola okutuuka awo. Musumba tuyinza obutatuukawo verbally naye mu birowoozo tuyinza n'okuba nga tuyitawo. Okulowooza ku Katonda ng'eyeebase. Yes. Then njalo ki wakati waffe n'ono omusajja? Tewali. Ate ye atusinzeeko kubanga ayogedde naye ffe we are pretending. Era Nekirala Musumba Kakembo kyagenda nti waliwo kufa abatagituukanga. Embeera tugituukako era bwe ndaba nga Seeba ekimbonyaabonya ye yakiyitamu nsigala mbuuza lwaki nze. Kitegeeza nti naffe ng'omwandiisi wa Zabbuli ono bwe yeemulugunya naffe tulina we twemulugunyiza Katonda. Nosomba ati awo wennyini kati ffe kiki ekitulemesa okubeera open olutubanga omusajja ono ne twogere amazima agatuli ku mutima ne tusigala ate nga ffe twogera mu bulungi mukama naye nga tetugjeyo kituli ku mutima. Kiki ekitulemesa? Osibunnanfuusi. Ono omusajja ekimuli ku mutima bwe kikuba ku mmeeza nga tatidde nti Katonda ayinza okunyiiga bizibu n'abyongerako. Ffe kitutiisa tutya nti Katonda ono ayinza okubaamu entondo, kubanga abakulu be tumanyidde bw'osituka n'ogenda omugambako Sebo nawulidde kino, tewakola kino, tewakoze kino, kino tekikola. Omanya akalimu kayinza okukufa n'ebizibu ebirala biyinza okuvaamu. Ne Katonda bwe tumulowooleza bwe tutyo tulowooza nti alina entondo. wabaddewo omwandiisi bwe yabaddewo nga wandiika ku Zabbuli eno 44 yagambye nti okugeza eyinza okuyamba abasinze okutegeera obulungi ebyo bye bayitamu ebyokubonaabona nga tebaliiko musango mu ngeri yonna. Era kino okusaba Zabbuli kiyamba abantu ba Katonda okulaba eddembe ly'okweyogerera mu kusaba. Nti singa Zabbuli eno teriiwo tetwandifunye tetwanditegedde nti waliwo eddembe ly'okwekola ki ery'okweyogerera mu kusaba, ery'okutegeeza Katonda amazima obunaafuusi ne bukuvaamu n'omugamba nti taata gwe wantonda gwe olinako obwannannyini neyondeseeyi. Dembe lyo tulina bwe tumanyi mu Bayibuli mu kusaba kwabwe nga bayogera ekyabali ku mutima bakimutegeeza mukyala Kabiito. Ese Kristo yennyini amugamba nti kitange kiki ekikundesezza. Abakuuku yabuuza Katonda abantu abatuukirivu babalidde babamazeewo amazima ganyoleddwa mateeka tegakyaliwo naye tolina kyokola nkukabirire tonyega okola ki? Ekibuuzo ekinewunyisa kigamba nti Katonda aboogere bwe bati n'obuvumu abaddamu nakabyo nedda. Kabakuuku yamuddamu nti nkola naye byenkola bwe mbikubuulirako ojja kudduka buddusi ko Kabakuuku kambeere wano kulindirira endabe n'ombuulira.
tulinayo ne Yobu bwagamba Katonda tugende mu kooti tuwoze onsinge onzite nkusinge era onzite naye tulaba Katonda amuddamu mu ssula ya 38 ne ya 39 amuddamu na bibuuzo 6 wakola kino wali ludda wanga nkola kino wali ludda wanga kitegeeza Katonda akola ki addamu ne Paulo yennyini Paulo wamala okufuna obulumi bw'eriiso asaba Katonda amuwonye eriiso namugamba nti ekisa kyange kikukola ki kikumala gwe wankuba ennume y'ekigo nonjijaawo nontwala gyontutte kakati eriiso lindi bubi ate ondagirira kukola omulimu gwo ekisa kyange kikumala Katonda addamu tulaba ne Yokaana atumya nti yo gwe oba tulindayo omulala ekitegeeza ekitundu ku kusaba ogera na Katonda nga ayogera ne mukwano gwo number 1 number 2 Katonda waffe ali secure si abantu kiyite tutya omuntu ali insecure bw'omunenya n'omutegeeza amazima ne bwe gaba amazima nga goyogedde omuntu ali insecure akozesa obuyinza bw'okukulaga nti gy'alina obuyinza naye Katonda ali secure ebyo tebimujja mu mbeera tweyanziza musumba yadde mugambye nti mu kusaba kuno tulina okubeera open tulina okubeera abeerufu ne twogera ekituli ku mutima naye kiki kye tulina okwewala mu kwogera ne Katonda nga tulina okubeera abeerufu tulina okubeera open kiki kye twalyewaze mu ssaala ng'ezo mukyala Kabiito kye twandyewaze ate kwe kubanga abasindiikiriza Katonda okuba nti ffe abamulagira ekyokukola katuleke Katonda akole ng'okusima kwe bwe kuli Sumba Kakembo omusajja ono ekyamuwaliriza okusaba yajja okusaba Katonda gw'amanyi akola nebyakola birabikako bwakwata mu mulimu w'amaanyi byakola bitegeera kiba kirungi okumulekera ekifo ekyo embeera ne bwe ziba zikubijjiridde let God be God tova mbawoyotera n'otuuka gonya wakalya n'omuyisanga ayogera ne munywani wo bwe mulinaanye sigala nga okyamu ekitiibwa nga Katonda era nga Wazabbuli bwe yakola wadde nga kino kiri kityo obuzibu era busigadde bujjira abantu ba Katonda olukalala lw'emitawaana n'okukungubaga luwanvu era lwa bulumi ebitagambika kyokka ne mmasekkati ga bino byonna omuwandiisi wa Zabbuli eno eyanamu ennya akaabirira Katonda nti otununule olw'ekisa kyo kwe kugamba ne mu makkati g'ebizibu amanyi bulungi obutuufu bwa Katonda n'okwagala kwe. Amiina. Balance. Tuyanziza tuganza ku kitundu ekitako ekya Tuesday. Bwe tutandikidde twogambye nti essaala abamu ze tulowooza nti ze ziteekwa okusabwa zokka ze ziva mu mutima ezitali mpandiike. Nja kusala Musumba Kakembo otutangazeemuko kusala ezo eziva mu mutima ate n'ezo empandiike. Mu lesoni yaffe ako ke kayanjudde ku lunaku lwa Sabbiiti. Nja kusaba omukadde akatusomere. Nzikiriza nti essaala ejjibwa obujjibwa mu mutwe. Nzikiriza nti essaala ejjibwa obujjibwa mu mutwe etayigiddwa bujjibwa oba etekwatiddwa bukwatibwa mbu
yessaala entuufu ndowooza nkulu nnyo ensangi zino mubakkiriza abaweererako ddala naye abayigirizwa baafunamu nnyo bwe baasaba Yesu abayigiriza okusaba. Ngende maaso Katonda yasse ekitabo ky'essaala Zabuli mu masekkati ga Bayibuli si kutulaga bulazi bantu be ab'ekiseera ebyayita nga bwe baasabanga wabula era n'okutulaga naffe engeri gye tuyinza okusaba olwaleero. Twakanyonyodde dda teri ekkanisa ezimu ensala y'okusaba bwetuuka ekitabo ky'okusaba kyawandiikibwa dda balonda babibulondo bisaala etuukira ku mukolo guno. Oluusi buli sande essaala eno esabwa agikulembera n'abaako abagoberera. Naye ffe si bwe tukola, ffe oyimirira buyimirizi omwoyo kyakulungamiza ky'osaba omutaala we bujjidde nti ffe abakola bwe tutyo tuvumirira kiri nti kiri kikyamu. Si kirungi kusaba ssaala nsome, si kirungi kusoma ssaala mpandiike. So nga ate Mukama waffe bwe bamugamba tuyigirize yabawa essaala mpandiike. Ne Zabuli ze yalungamya zaatulaga nga abasajja bali engeri gye baasabangamu, naffe tuyinza okuzisabiramu nga mpandiike. Buli kimu kina advantage ne disadvantage. Bannange boogere ku disadvantage n'advantage. Basase ne batwako advantages b'ebirungi ebisala empandiike. Ebibi byayo ekimu ku biyinza okuba ebibi eby'essaala empandiike yenze yagikwata obukwasi naye nga sitwalanga budde kutunula ku kigambo ku buli kigambo. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka obujje bwakabaka ki? Otusonyiwe nga naffe bwe tusonyiwa osonyiye bameka. Kwegamba n'okufumitiriza ku bigambo ebiri muno mu ssaala empandiike nakyo kikulu nga sinnagyetwalira ng'eyange. Essebo tweyanziza ssaala zino simbi nungi nnyo empandi. Yes. Naye bwe zifuuka ebikwate omugaso gwazo guba tegukyaliwo. Mukama ye musumba wange seetaage ngalamiza mudundiro ly'omuto omuto atwala ku mabbali g'amazzi amateefu. Kituufu naye obitegeera kyowulira omusumba mpozi akola ki? Era bw'otandika kale nyinyonnyola kimu ku kiki ku kimu ngaga nti nkunnyonnyola eki gwe towulidde essaala bwegamba, kitegeeza nti obadde tagifaako, talina makulu gagikola ki gagijjamu. Naye omwandisi wa Zabuli yatugambye nti omwandisi wa lesoni yatugambye tuteekwa okwetegereza lunyiriri ku luki ku lunyiriri ssuula ku ssuula tutegeerere ddala ono ekigendererwa kye kyali ki. Embeera eno nange enkwatako, bwe bange enkwatako ntegeera nti Katonda bye yakolera ono nange asobola obbinkolera. Yengeri yokka eyinza okutuyamba mu kusoma Zabuli. Awalala sebo wetuyambira bwe tuba nga tugikutte, bwe mba mugiddemu buli lusande buli ki oba buli sabbiiti n'ogikwata ku ssaawa eno eyinza okuba nga tengasa. Ne wajagwawo essaawa we neetaagira Zabbuli nga ne Bayibuli sirina. Ekintu kye nakwata kiri ne kijja nga kyekituukira ku ssaawa eno ku mbeera eno awo wengasiza oba luli saagisaako birowoozo yinza okubisaako kakati. Nja kusaba tugende Zabuli 22 olusooka.
katonda wange lwaki onjabulidde lwaki onneesuula n'otonyamba era n'otuwulira kukaaba kwange osooka mwateko ebigambo ebyo tumanyi tulina bwe tubirabako mu ndagaano empya mukyala Kabiito. Yesebo Matayo 27:46 nga Kristo alajana. Yes, kitegeeza tiyasooka kuva ku musaalaba n'agamba mumpe ku muzingo gwa Zabbuli nsomemu. Yava eno ng'abisomye. Yes, nga biri mu mutima. Yayogera kye yakwata. Nga era kyawulira kye kituukira mu mbeera gy'alimu kati. Yali yakwata kikwate nga kimuli mu mutima. Kati embeera gye yalimu awo. Anti ng'ereese kye yayigako kye kiri musumba kyatugambye nti nyinza oba nga mbiso kati nga biringa ebitakola makulu naye njatuuka mu mbeera we mbyetaagira ng'ate sisobola kubikula kitabo kiveeyo. Zabbuli eya 22 yonna esonga ku Kristo. Naye nja kusaba tubuukawo ennyiri nnyingiko tugende ku Zabbuli 22 oba 22. Nja kusaba mukadde ekiwandiiko tusomerera 22 oba 22. Kansome mu kisusonkole leero. Nabuuliranga erinnya lyo eri baganda bange. Nabuuliranga erinnya lyo eri baganda bange wakati mu kibiina n'akutenderezanga. Gye twatandikidde ku lusooka abadde alaajana nti Katonda wange kiki ekikola ki ekikundesezza. Naye mu ssaala y'emu atugamba ajja kubeera baganda be ajja kumutendereza. Kyama ki ekiriwo ntandike ne musumba Kakembo. Kyama ki ekiriwo mu ssaala y'emu? Mu ssaala y'emu eno n'ava mu kukungubaga ate nadda mu kutendereza. Naye ng'essaala eri etya? Kiki ekiri awo? Kyama ki ekiri awo kimuleetera okukyusa endaba gy'abadde alabamu ebintu okuva mu kukungubaga nadda mu kutendereza? Eza kansokere ne wa mukyala Kabiito tuneetoolole wali. Nsaba ssebo ekyama baatuwaddeko omukadde akitusomere waneeno. Okutambula okuva kukungubaga ate okudda mu kutendereza okulabibwa mu Zabbuli eziwererako ddala kulinga okwogera ku kukyuka okw'ebyomwoyo abakkiriza kwe bayitamu bwe bafuna ekisa ky'owa Katonda n'okusanyusibwa Mukama mu kusaba. Nti ekyama ekiri awo kufuna kisa ky'obwa Katonda n'okukkiririza oba comfort in prayer nti gwe nsaba awulidde era nina okukkiriza nti bye mugambye ajja bikolako. Sebo eyawandiika Zabbuli eno Dawudi. Njala kuba kafaananyi embeera njerabidde yamuwandiisa Zabbuli ya 22 naye nteeka okuba nga yali mbi. Bamala okunenya Katonda lwaki onjabulidde lwaki ondese? Olowooza ekifaananyi kya Goliath tekyamugira? Tekyakomawo. Eddubu nalyo lyakomawo. Empologoma gye yakuba oluyi n'efa. Nakyo ne kidda. Entalo zaawangudde n'ebirala. Omuntu y'omu gwagamba nti amuleseewo. Y'omuntu y'omu ye yakola ebyamagero ebitagegerekeka. Ye yamuyisa ku Sawulo naye yekuba mu kifuba. Wano mu kukaayana nti Katonda ondese. Abanga agamba nti Katonda yakyuka. Mu Zabbuli ya 4 twasomye bali abagamba nti wakoleranga bajjajjaffe tukyabikola. Abanga abagamba nti Katonda yakola ki? Yakyuka. Naye wano kye tuzudde nti Dawudi asanga nti yakyuse. Ennaku, okutya n'ebizibu bikyusa endaba y'omuntu. Yalabamu Katonda. Kakulu ako musumba kaddemu. Katonda si aba akyuse. Katonda asigalayo nga bwe yali. Naye ennaku n'okutya nze kwendimu
ebikwolekedde ebinjolekedde bigenda kummalawo gwendajanira alina obusobozi nange nkimanya asobola amaanyi agalina aŋŋamba n'okuŋŋamba nti njagala yeyandagala n'okunagira nti saba buli kyoyagala mu linnya lyange ate nsabye emyaka 3 endatanyiga okutya okwo obuyiniko obwo n'obulumi obwo bwebuneerabiza okumwerabira bwemwerabira ne mulajanira ekyemukisa omulungi awulira olwekyo ffe tukyuka Katonda naye takyuka naye n'okukyuka kuno okutegeera nti gyali ajja kukola nakyo kisa kya Katonda. Mukkirize tudduke ku Zabbuli 13. Zabbuli 13 olineerabira kutuusa ddi ayi Mukama? Olineerabira kutuusa ddi ayi Mukama? Olineekweka emirembe gyonna? Ndituusawo okweraliikiriranga n'okuwulira mu mutima obuyinike olunaku lwonna. Omulabe wange alituusaawa okunninnyangako. Ayi Mukama Katonda wange, ntunuulira onziremu, nzizaamu amaanyi nemu okufa. Omulabe wange aleme okugamba nti muwangudde, abankyawa baleme okujaganya nga nterebuse. Naye nze neesiga ekisa kyo, naasanyukanga kubanga olindokola. Naayimbiranga Mukama kubanga ankoledde ebirungi bingi. Mbeera ki ez'emirundi ebiri ze tulaba wano? Muntu embeera mu nnyiriri ennya ezisooka tulina embeera gye tulabeewo gy'alimu, n'ebbiri ezisembayo ate ne tulaba embeera endala. Mukyala Kabeeto, embeera esooka yakuba desperate oba okukungubaga, then ate amaliriza atendereza. toyanziza embeera esooka ebuuza Katonda how long lituusaawa nalina kutuusa ddi? bweba ntuufu ani mukyamu? okusinziira ku muwandiisi wa Zabbuli. how long eno bweba ntuufu Katonda nga akandaaliridde. Bweba ntuufu ani mutuufu? Bweba bwekiba kituufu ddala nga akandaaliridde ali mu buzibu ani mutuufu? Omuwandiisi wa Zabbuli alaba ye mutuufu, Katonda ye mukyamu. Alaba nga Katonda aluddewo okukola ku bibye. Kana nti twakoogedde ne tugamba nti obuntu bukulaga nga Katonda atafaayo, naye nga Katonda essaawa yonna aba ali awo. Naye ndowooza ne Katonda yennyini awulira nga azzeemu amaanyi bw'obanga otandise okwogera ebigambo ebifaanana bino, kubanga ategeera nti ono newankubadde ali mu buzibu naye amanyi nti nze Kamala byonna. Bwendowooza olineerabira kutuusa ddi? Abuuza Katonda. Ono kiki ekimutuuseeko? Mu nnyiriri 6 mudu n'ekyuka tyangu nnyambe. Ate gw'omaze okuvunaana nti tajja, ate gw'okyasuubiriramu. Lwaki ono atajja atakolerawo akukala bakira omuvaako n'osalayo ku magezi amalala? Ogambye nti yakwerabira naye Musumba bwe tukola analysis ku bigambo bye era alaga nti oli yayinza okumujja mu mbeera mwali, amubuuza nti
how long will my enemy triumph over me? Kwegamba behind that question nti nga gwolya yosirise ate ng'osobola okutasaako omulabe wange ono. Lwaki anjeereza bw'atyo ng'ate gwe gy'oli gwasobola ekitegeeza ne mu kwemulugunya kwe amanyi nti wali amukiriza nti w'amaanyi. Nekirala kyendaba akimanyi nti asobola okukola naye lwaki agaanye okukola. Commercial bank. Kyala kabiri atubuulire ku commercial bank. Ngwe mbanga nina ekizibu kyange ekintuddemu neetaaga nsimbi. Ng'ate nkakasa bulungi Dennis ensimbi ze neetaaga n'omwendo gwe neetaaga agulina era asobola okugumpa. Oba oli awo nina n'obukakafu nti jjo namulaye ng'akutta akavangata n'entuukayo n'atanyamba. Era nja kuvaawo nga nti naye Dennis muntu muzibu nnyo. Agaanye bugaanyi. Naye ng'ezo ssente ze musabye ntono nnyo azirina era asobola na kuzimpa buwi nga tampoze kuba talina kyafiirwa. Agamba mwandiisi nti kikakafu nti newankubadde nga Zabbuli eno etandika n'ebigambo ebikungubaga n'okwemulugunya tekomaawo. Era eyo y'ensonga enkulu Zabbuli eno etuleetera okulonda ekyeyagalire okwesigama ku maanyi ga Katonda omununuzi. Olw'okutya n'ejjakirizi n'ebigenda mpola nga bisegulira obulokozi bwa Katonda era ne tutandika okulaba enjawulo okuva mu kukungubaga ate okudda mu kutendereza, okuva mu kusoberwa ate okudda mu ssuubi. Oba kategeerekesa. Kategeerekesa bulungi kyagamba. Ndi ngenda ku mavivi wano nga naakafukamira asooka kunenya Katonda. Ne mugirayo ebizibu byange byatakitteeko. Naye ngenda okuva ku mavivi ng'omuntu omu yafukamidde nga nkaaba nga ndaajana kati nga mpewuse. Amiina. Lwakumujjukira lwakumanya nti akola. Nze nkyuka nga tuli awo wennyini mu kyumba. Ebizibu bino baabuuziza ekibuuzo nti ebizibu bino embeera eno embi bwe ngiyitamu ensembeza ebigezo ebyo biyinza biti kusembeza okumpi ne Katonda. Sokere wa mjala kabiri oba mwami kiwano nti ebigezo biyinza bitya okunsembeza okumpi ne Katonda. Nga bwe tulabyeko mu Zabbuli ze tusomye nti bwe baba nga bali mu mbeera embi bamukoowoola naye ate bamujuliza. Kitegeeza nange embeera bwe ntuukako nenzijukira nti nina ate gye nayitamu nga waliwo eyagimpisaamu musemberera nnyo ne ku luna ntaase nga bwe yantaasa luli. Akati ekirala omugaso gw'embeera ennungi gw'embeera embi bwe mba nakagwa mu kizibu mu mbeera enzibu njiyayiya common sense andeetera alternatives nempalapalanya byensobola okukola. Emirundi egisinga bwe mba nkyalina byensobola okukola okuva mu mbeera eno n'okusaba oyinza okukwerabira. Bwe ziba kya ssente nengisala amagezi ngende nsabe looni ngendeko wakiwanuka ngendeko wali ngendeko wano. Naye bwe mmala okugalangatana nabyo byonna ne bigaana buli kyenkutteko engalo ne kikoma ngudde mu kinyankomye wansi lwazi ekimu ku bibiri kibeerawo. Awo mukyukira ne mugamba taata byonna biweddeyo biganye. Take over. Mukama Katonda ayagala nnyo nnyo okujja n'atuyamba naye nga obuyambi bwe bwokka bwe tugenda okwesigamako.
bwe nvaawo nga mwesiga nti teri mbeera gyatasobola, naye abamu bw'atuuka mu mbeera eyo anyiiga bunyiizi nga Kayini, Mukama Katonda n'amukyawa n'amwewala. Naye ffe embeera embi zituyamba okudda eri Katonda nga tekyali magezi malala. Katwebaze olw'ekyokuyiga. Mukama Katonda tukwaza okubanga otuyigiriza okuyita mu Zabbuli. Mukama Katonda tusaba otusobozese kwita eno yonna Zabbuli zino tuzisome tuzifumiitirizeeko zibeere ekitundu ku bulamu bwaffe mu nnyera ya Yesu Kristo Mukama waffe.